atenderezwa agurumizwe oyitafe tonda ne mama namugereka abawango buwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira kitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi dembe mbasindikira dembe mbogombogo kyawagula exala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbiti byamwe benjawulo twebaza kitafe tonda ne mama namugereka wepone bajjajjaffe mbiti byabenjawulo nate Rwakadde kano kwe tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepooni awabweru katonda atudde munda mu nzalamusa katonda atudde munda mu ggwe nga katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo takkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bw'oba bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agatuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri bukama baffe abatudde mu kitangala amayembe amazadde era amalungi agatudde mu kitangala nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano ambeera amazima gano gafuula ow'eddembe otegere nti yeggwe omwana owa katonda omulamu eyawangibwa ng'otuukiridde niwe watuuka wano mu mizimu emingi gy'ozootambuliramu watuuka ne weerabira ne bakulowooza nti oli mwonoonyi naye oli mutukuvu era nga buli kiseera otudde mu ggulu era nga we watudde obulongo bwo weewaawo nnaku olwaleero njagala kujjukiza na kugamba baganda baffe abatunda emyoyo nga mbagamba mu kaseera akasigadde mufune nnyo endabirwamu wenna nga watunda omwoyo ng'oli mu iluminaati funa nnyo endabirwamu ennaku zino weerabe ennaku ezisembayo nga weeraba mu ndabirwamu kubanga okubbulukikaako okuddako togenda kubeera na mwoyo ogenda kubeera nga tokyeraba mu ndabirwamu so mu ngeri eno weeraba akasembayo naye ate oyina era waliwo ekisa okubeera nga weekuba mu mitima wejjemu okusalawo kwe wasalakuwo okwo okw'omululu okw'omulugube okwakutuula ku nfeete ab'ekizikiza we baakukwenyakwenya ne bakusazizaawo bubi mwenna mufune endabirwamu alowooza nti no yatunda omwoyo mulabe nga mulaba omwoyo wammwe omulundi ogusembayo incarnations eziddako oba okubbuluka okuddako kugenda kubeera nga teweeraba mu ndabirwamu kino nkibajjukiza era bw'obeera ng'olina relative wo mugambe ng'akyali era ng'akyenyumirizaamu avuga biringirova aba avuga biki byonna alina obugagga obutenkanika mugambe yeerabe mu ndabirwamu akasembayo weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako ba mikwano tubaagala nnyo nnyini ddala abaagalwa buli kanaku ensi yammwe ebawa ebirowoozo eby'enjawulo n'enneeyisa ez'enjawulo nkitegeera baagalwa era kino kijjira ddala engeri bwe mukubaganya ebirowoozo engeri gye musobola okubeera nga mwekuuma nga muli balamu okubeera mu ddembe okubeera mu muyiika n'okubeera nga ebintu ebyawabweru tebibalinnya ku nfeete ku nsalawo yammwe kino ne kibasoboseza okusobola okubeera nga mutegeera nti amazima gammwe oba n'okusalawo okutuufu kutudde mu nda yammwe abaagalwa buli wooteeka essira kubikola n'ebirowoozo eby'abalala abaagalwa kikuleetera okubeera nga ova ku nnamuziga y'omutima gwo nodda mu mayenga g'okutya ng'osayirawo kw'abo abalala bye babeera basazeewo ne bitandika okubeera nga bikkosa obulamu bwo naawe kitegeera baagalwa ekirungi abaagalwa kyangu nnyo okubeera nga ozuula okusalawo okutuufu eri ggwe
kasita okkiriza n'oluŋŋamizibwa mu ngeri ey'obutonzi mundaayo, abaagalwa, ekirowoozo kijja kujja eri ggwe oba empulira oba ekintu kyonna ekiri bumu wamu n'ebirowoozo byo oba n'ebirowoozo by'abalala. Okusalawo okutuufu mu bulamu bwo kuwulizibwa mu ngeri ey'okwagala era kukuyimusa mu ngeri ey'obutonzi. Kino kye kikuleetera okubeera nga otambulira mu ddembe. Okitegera? Kino kitwale nga ekikkoowe ky'ossa mu ddembe. Kintu kyangu nnyo bwe kityo. Mu ngeri yonna omwagalwa, ebirowoozo byonna by'ojja eri abalala bibeera bikuleetera okubeera nga ggwe kennyini oyina okubeera n'akasengejja akabisengejja naawe osalewo okusalawo okutuufu okuli okuviira ddala mu mpuliraayo si okuwandiikiddwa abalala wabweruwo. Kitegeera omwagalwa? Era mu ngeri y'emu okubeera omulabi eri enneeyisa y'abalala kikuyamba nakyo okubeera ng'oyiga. Naye ate kibeera kirungi nnyo okubeera nga oteeka essira ku ebyo by'oyagala okubeera nga otonda n'okubeera bumu wamu n'ensibuko y'obutonzi etakoma etudde mu ndaayo. Ng'otambulira mu kwagala, omwagalwa, tukujjukiza nti tewaliiwo muntu yenna ku sseŋŋendo nattimba oba ali mu byabufuzi oba muzadde oba boosi wo oba landiroodi wo ayina buyinza okusinga obulamu bwo okusinga ggwe. Kitegeera abaagalwa? Waliyo bangi abayina obuvumu okubeera nga babeera mu mitambo gy'obulamu bwo era nga kyebayaanira okubeera nga bakikola. Kasita okkiriza n'obawa amaanyi go babeera basanyufu. Bangi abayaayana okubeera nga bakifuna. Katukuwa ekyokulabirako. Weebeera nga empulira ya boosi wo oba mukama wo yakubeera nga omuyiika ogujja okuva eri ye, wandifuna empulira ey'okubeera nga w'obeera nga toli ku mulimu gwa boosi wo oba mukama wo tosobola kubeerawo. Kiba kitegeeza ggwe kennyini obeera osazeewo boosi wo oba mukama wo abeere nga yakufuga. Kitegeera? Naye ggwe w'osalawo n'ogamba mu maanyi ag'omutonzi oba emisambu egikutuddemu oli wa muyiika era nga osobola okuva mu kifo ekyo kye bakozesa n'okola omulimu omulala. Omwagalwa, ggwe gezaako okulaba nga weeyimusa omutwe gwo oguteeke waggulu omanye nti newankubadde oyinza okufiirwa omulimu osobola okufuna omulala. Kiba kitegeeza nti mukama wo afuna empulira muli nti tosobola kumuswalwa kubanga ekintu ky'okola wekkiririzaamu. Mu ngeri eno ajja kubeera nga akola ebintu ebikusanyusa n'alema kubeera nga akuteekako kazito kangi. Kitegeera? Mu ngeri y'emu w'obeera nga olina abazadde nga endaba yaabwe ezitowa okusinga empuliraayo ku bintu by'olina okubeera nga ogoberera, omwagalwa, endaba yaabwe etandika okuwanga obulamu bwo. Kitegeera? Naye ggwe w'osalawo mu ndaayo mu mazima go agakutuddemu n'omanya nti oli mwana owa Katonda omulamu era osaanidde, endaba ezo ezibeera zaakuwandiikibwamu okuva mu bazadde bo, omwagalwa, zigwa butaka n'otandika okubeera nga otonda ensi etuddemu ekisa. Omwagalwa, w'obeera n'okukkiriza nti omukulembeze oba omufuzi yali mu mitambo y'ensi ye ey'omu maaso, kiba kitegeeza nti oba omuwadde obuyinza eri ensi ye ey'omu maaso
era kiba kitegeeza nti obeera okkiriza yesolose eri amayengo ag'okutya mubeere bumu wamu naye kubanga ye akufukiza mu kutya mu kitambo kyo mu bbanga eryo osobola okufuna ekyokusalawo kitegera ku ngeri ki gy'osobola okubeera nga ogoberera either oba ogoberera oyo ow'obufuzi oba ng'ogoberera okuluŋŋamizibwa ko Katonda waakutuddemu. Gwe kennyini weebuuze ani alina obuvunaanyizibwa eri amaanyi go? Kitegera muli munda omanyi kiki kye weetaaga era nga tewaliiwo muntu yenna asobola kumanya kintu ekyo kyonna ku sseŋŋendo nattimba okuggyako gwe wekka. Kitegera mu ngeri eno omwagalwa wanirira era wa amaanyi ebyo by'oyagala. Towa maanyi maanyi go bulamu buli wabweruwo. Kitegera wa amaanyi omutukuvu oyo akutuddemu buli kiseera akwagaliza ebirungi era nga yeetegese buli kadde okubeera ng'akuluŋŋamya mu ddemeezi ly'erimu. Bangi ku mmwe mwawandiikibwa mu nkola eno oba mu makubo gano. Kitegera kino kyabaleetera okubeera nga mutambulira mu bulamu obw'okutya n'okubeera nga buli kiseera mulowooza nti mulumbibwa. Naye abaagalwa okusalawo kw'oba osazeewo kwe kukosa obulamu bwo. Kitegera osobola okusalawo okubeera bumu wamu n'omwoyo wamu n'okuyaayaanaako wamu n'olulubaale oba lubaalewo nga buli kirowoozo kyonna ky'ofuna kibeera bumu wamu n'obujjajjaabo oba bajjajjaabo olubaalewo akutuddemu kubanga oli w'amaanyi okusinga w'osobola okubeera ng'okirowooza. Abaagalwa mwaweebwa eddembe okwesalirawo era nga buli kinnoomu ku sseŋŋendo nattimba alina eddembe eryo. Buli omu alina eddembe okusobeera nga basalawo kye babeera basazeewo. Kiba kitegeeza nti w'obeera totadde ssira ku ebyo ebibeera bikutwereddwa mu maaso n'okusalawo kw'abalala, omwagalwa otandika okubeera nga ggwe kennyini osalawo okuteeka essira ku ebyo ebizimba n'ebikulaakulanya amayengo go n'ebikulaakulanya amayengo ag'essanyu eri obulamu bwo. Kitegera ng'olekerawo okubeera nga ofuuka kagologoosi eri ebigenda mu maaso mu nsi. Kitegera omwagalwa mu kifo ky'okukkiriza emize n'endaba y'ebintu n'okusalawo y'abantu abalala okusobola okubeera nga ekufuga, omwagalwa londawo okubeera nga ggwe kennyini ye ggwe abeera mukama w'amaanyi go. Omanye nti ye ggwe alina ekisumuluzo eky'obulamu bwo era nga ye ggwe kwagala. Osobola okusalawo okuwuliriza empuliraayo mu busirifu mu bwetengeredde owulirize eddoboozi eryo eritono eritudde mundaayo buli kiseera ebikuluŋŋamya mu makubo ag'ekisa. Abaagalwa tumanyi nti ensi yammwe ebiseera ebimu etiisa. Naye w'obeera nga oli ku luguudo oluguudo nga luliko abavuzi oba abavuga emmotoka nga bayina amayengo ge gamu naawe, kiba kitegeeza oba nga balina amayengo ag'enjawulo, kiba kitegeeza nti bagenda kubeera nga bakosa okusalawo kwakwo n'okusalawo kwabwe kubeera kugenda kukosa. Kitegera mu ngeri eno obeera mu kugezesebwa ku lw'ekittavu ky'amayengo ago gonna agaba gatudde ku kkubo ku lw'abavuzi ababeera balituddeko. Omwagalwa ebiseera ebisinga wabeerawo amayengo agalwanagana mu mibiri gyabwe egy'obwamusoke n'egy'obwamukasa. Kitegera nga buli kiseera gibeera giyagala kubeera nga gifuna ebbanga ery'okulwana. Kitegera naye osalawo okusalawo okubeera ng'oteeka eddembe eri mundaayo, olina wabeera kuvumya ku kkubo osobola okumwesonyiwa n'omutunuulira n'omuweereza ekitangaala. Mukama we asobola okugoba ku mulimu. Kitegera
ebiseera ebisinga ne kikuwulizanga akuggyeko omuyiika go era mu byaddala mukadde ako n'owulira nga kyaddala muzaddewo asobola okukusongamu enno era n'akugeronga kitegera era kino ebiseera ebisinga ne kikuwulizanga atasaanidde naye bw'obeera nga otambulira ku luguudo olw'amayengo ag'okwagala n'eddembe omwagalwa osobola okusalawo obutakkiriza balala kubeera nga bayingirira amayengo gagakutuddemu bw'obeera ng'oli masekkati kw'okubeera ng'olamulwa abalala osobola okusalawo mukadde ako okubeera nga owa kwagala kwa Katonda akutuddemu abeere emitambo gy'olugendo lwo oleme kubeera nga weenyiga mu ntalo ezo ezitudde mu ndaayo ne wabweruwo w'osalawo mu ngeri eno ogenda kubeera ng'ofuna ebivaamu nga bya njawulo w'osalawo n'owanika eri okwebonga kw'amayengo ag'okwagala mu mmeeme eyo olwo lubaale lukuyamba oba lubaale akuyamba okubeera ng'akubonga okuzza mu kkubo eggolokofu bajjajjaabo oba lubaale akuyamba okubeera nga akufunira omulimu omulungi ogwo gunaakuwa ensimbi ze weetaaga kasita okkiriza gwe kennyini okubeera ng'olekerawo okwegamba nti tosaanidde n'otandika okubeera nga weegamba nti oli w'amaanyi n'otandika okubeera nga weegamba engero ez'ekisa nga omanyi nti nno oli mwana wa Katonda omulamu omusukkulumu ebirowoozo by'abalala ebyayita ebyakakati n'ebya maaso bibeera tebikyakukwatako abaagalwa mwenna mwagalwa era mwagalibwa kitegera era nga tumanyi nti mwenna mwagala kwagala wammwe asobole okubeera nga alabika mwenna mwagala okubeera nga mutegeerekeka kitegera naye okubeera nga okkakkanya amayengo go n'obeera bumu n'abo bakwetoolodde omwagala tekigenda kubeera nga kikuzimba mu nsi ye ey'omwoyo tekigenda kubeera nga kikutondera ensi eyo gye weetaaga buli w'otandika okubeera ng'oyimusa amayengo go busukka kkubo w'ekifo ky'olimu oba amayengo ageekwetoolodde omwagalwa amayengo ago ag'ekizikiza gatandika okubeera nga ganaabuka era gabeera tegakyasobola kubeera nga gakukwatako okubeera nga osalawo okusalawo kw'oba osalawo kitegera kiba kitegeeza nti buli w'oyimusa amayengo g'ogenda kubeera nga wejjamu enkola yonna ey'okulamula abalala n'okusonga ennwe eri abalala n'okubeera nga buli kiseera olowooza nti ebintu bitondeddwa oba obuzibu bwonna bw'ofunye abalala be babikuleetedde kitegera kituufu kiyinza obutabeera kyangu kubeera nga oyagala omuntu akiise emmotoka n'asobola okubeera nga abasibira ekkubo kiyinza obutabeera kyangu kubeera nga ofuna ekirowoozo ekyokukkiriza okubeera nga ogobebwa ku mulimu okubeera nga bafuna abantu abalala abasasulwa essente entono naye osobola okusalawo okubeera omwoyo ogwo ogutudde mu kwagala ogusiima ebyo ebitono ebibeera bikoleddwa mu mayengo ago omwagalwa gakuyamba okubeera nga osika ebyo ebirabo ebirungi mukadde ako era naawe n'osobola okubeera nga ofuna maybe n'omulimu omulala ewalala we bakwetaaga kitegera osobola okusalawo okubeera omwoyo ogwo ogutudde mu kwagala mu traffic abo bonna ababeera bakoze embeera yonna etawomesa nakabululu mukadde ako basobola okusiba mu traffic mu kifo ky'okuyomba n'okubeera nga maybe olwanagana n'abantu abo ababeera bakoze ekintu ekyo osobola okuteekawoko radio station n'owuliriza ennyimba ezikunyumira n'otunuulira mu bbanga n'olaba obulungi bw'ebbanga n'otunuulira obutonzi
era n'omanya nti buli kiseera okuumibwa. Kitegera osobola gwe kennyini okuyogera eri gwe kennyini ne weegamba ebintu ebirungi nga tofudde ku kiki kyonna ekigenda mu maaso mu kadde ako. Buli kadde buli woosalawo okubeera bumu wamu ne gwe kennyini kwagala n'otafaayo ku bintu byonna ebigenda mu maaso n'akatogo akali mu bulamu bwo omwagalwa, obulumi obw'emabega butandika okubeera nga bunnaabuuka, kubanga obeera otandise okubeera nga ozuula ekikola ky'ekyannamaddala era ne weezuula ne wekkiriza nga bw'oli era kye kifuuka enneeyisaayo. Abaagalwa, tubaagala nnyo era nga tuli wano okubeera nga tubawanirira nsobole okubeera nga mutuuka mu nsi ey'okwagala eyo gye muzze mulobererwa. Tuyagala mubeere nga mutambulira mu bulamu obw'okwagala buli kadde era nga tuyagala munyumirwe ebibala eby'ensi empya nga enkadde eri kusuulibwa butaka. Nkitegera muleme kubeera nga muwa amaanyi gammwe eri ensi eno naye mugawe eri ensi yammwe batuddemu era mutonde eyo ensi etudde mu kwagala. Kitegera tuli wano okubeera nga tubayambako era nga yemmwe muli mu mitambo by'obulamu bwammwe. Abaagalwa, kya muwendo okubeera nga mukubaganya ebirowoozo, okuyiga, okukula n'okutonda ebintu byonna, naye era kya muwendo nnyo okubeera nga yeggwe ali mu mitambo egy'okusalawo nzikiriza ki gy'okkiriza eri obulamu bwo, kugereesako oba prophecies oba philosophers. I think ebintu ebyo ebyokugereesa ebyokusoma ebyo ebiri bumu wamu naawe, mmere ki ekkaanya n'omubiri gwo, birowoozo ki ebyo ebikuyimusa oba ebikussa. Kitegera abaagalwa, ebigambo byaffe bye bibeera nga tebiri bumu wamu naawe, tukusaba obisule muguleka. Kitegera bisule muguluka era oluŋŋamizibwa okubeera nga ozuula abalala, kubanga osaanidde okubeera mu ssanyu, osaanidde okubeera nga yeggwe ali mu mitambo gy'obulamu bwo, osaanidde okubeera nga otambulira mu ddembe mu kwagala mu ssanyu muyiika nga ossa ekikkoowe ekyabulamu eky'omutonzi eri ensi yo. Mukitegera abaagalwa, mutandike wiiki eno nga mulekeraawo okubeera nga muwa amaanyi gammwe eri abalala. Kitegera abaagalwa, amayengo gano ag'okutya gakooya era nga galabisibwa mu ngeri ey'okweraliikira abalala biki bye banaakulowoozaako, ensalawo yaabwe enaakukosa etya, kubanga ebeera nsalawo yaabwe tebeera yiyo. Era mu ngeri eno amayengo gano ag'okutya geerabisibwa nga amayengo ag'obusungu agatandika okubeera nga gajja eri obulamu bwo. Kitegera amayengo gano ag'obusungu gakuwa amaanyi ag'akaseera akatono ne gakulowoozesa nti oli w'amaanyi okusinga ku balala oba ku nsalawo y'abalala, naye mu by'amazima oli w'amaanyi era ng'amaanyi g'ag'obwannaggano gatudde munda yo si wabweruwo nga ye kwagala oyo akutuddemu. Tulina okutegeera n'okumanya ku nsi ey'eggulu eryokusatu lye mulimu. Kitegera nti mugirabanga nnyo ng'ensi ey'ebirabika okusinga ensi ey'amayengo, eyo gy'osobola okubeera ng'olaba era ng'okwatako. Naye ensi endala eri ey'obutalabika etudde mu kuwulira okubeera ng'ogiwulira. Kitegera mu ngeri eno gwe kennyini osobola okusalawo okukkiririza mu neeyisa eyo n'okusalawo okw'abalala n'owa amaanyi go eri bo, oba ggwe onoowa amaanyi eri bo era n'osalawo okubeera nga ofugibwa amateeka ag'ensi ey'okusatu.
oba n'osalawo okubeera gwe kennyini okubeera nga ova kwabo bonna abatembeeta amayengo ag'okutya. Kitegera embeera ekuleetera obusungu nodda mu nsi ey'ekisa ne wejjako ebyo byonna ebitakuzimba, kiba kitegeeza nti oba oggyeko amaanyi ab'ekizikiza mu bulamu bwo, gwe kennyini nekikusoboseza osobola okubeera nga oweeyimusa mu kisa mu kwagala n'okuluŋŋamizibwa mu ngeri ey'okukkaanya. Kiba kitegeeza nti ogenda kusanga nga otambulira mu kwagala era otambulira mu maanyi ag'okwagala ag'ekisa kyo ku nsi. Buli w'okola kino omwagalwa oba olonzeewo okwagala, era buli kadde kibeera kikuyamba okubeera nga otambulira mu maanyi go mu kifo ky'okubeera nga osanyusa abalala. Tubaagala nnyo nnyini ddala, tuli wano okubeera nga tubaweereza amayengo gaffe ag'okwagala n'okuluŋŋamizibwa mu ngeri enzikakkamu. Abaagalwa, mumanye nti buli kiseera tuliwo kasita mubeera bumu wamu n'ensi ey'ekisa mu bulamu bwammwe. Katonda abawa omukisa, tubaagala nnyo nnyini ddala, yeffe bajjajjammwe mbw'amayembe amazadde era amalungi. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.